Olamba sente bunyumba. Enjoyment. Ango picha kiro? Ni fit. Olikiria. Tukusanze ku video shoot. Tu shoot ngaluimba ki? Ngaluimba Yegwe. Yeah man. Yegwe. Duli ku Loverman album. Okay. It is a song abantu bebagadde. Yeah man, nange ndi musanyifu okubanga finally shooting the video ya Feno. Lugenda kubalubatukako anytime. Luli ku album eno je wa launching ku kundi ku Love Fest. Launching ngako ku album na album. What album ko? Ya concert ya Love Fest. Ya Love Fest album je watako. Loverman album. Right. Jiji Loverman album. Kwe kuba nti n'oluyimba tulabyemu mimi. Not necessarily. Kubanga Loverman album me is a lover man. Really lover man. I've been a lover boy, now I'm a lover man. So Olimba ngabo love album yonna. It has a lot of love, messages of love. So we are shooting the video of the song. The album project my lover man kubanga the mkwano gw'abantu gwe gwantusano man. Video shoot tulabyemu twali gwa twan business tulabamu mimi. Si kyangu nnyo kusanga omuntu nga omuntu gwe bali tubimanyiddeko bebe kulu nga bateeka abagalwa baabwe mu videos. Olimba yalwagadde. Olimba lwamunyumidde ate nga lwadde lwetaaga omukyala asinga obulungi mu Africa ne tusalawo tumuteekemu. Twanoonyeza nga yasinga mu Africa ne tugamba kakole video. Olwo tokutadde ku display abayaye tebamuyingidde. Ate video kati gwe Rihanna wali omuyingidde. Pallaso ina bwali awasava. It's a video. Okay. Nakulabeko screenshot ya Gundi ku video call ngoyogerako ne Milkways. Yeah man. Ali atya. Libulungi bam discharge nze. Finally ali home. Ali ku orders amsawo according to what I heard. Era ndoga wakalabika Gundi nga smiling nze. Era omuntu smiling nga aba ali mu mbeera smiling. Ekituufu. Kibuluma bino byade kuba batugamba bamusajja kera nagenda nayimba abantu bagamba olumu no gwe manyi surgery yali Humphrey afuna surgery muganda waffe just cha mistaken ngebwa era ndalaba ebifaananyi ku social media nga biyitingana nga biri confused nenga no ajja kuba bulungi ate bino byo performing after nga vude mu dwaliro anti kati omusawo kati nze ngeri gye siri musawo omusawo yamuwa doctors orders kati ezo orders yazimanyi n'omusawo engeri emessage y'eddwaliro gye ba confidential so kitegeeza yabalina okutotolera ekikwatagana ku orders kize bamuwa bino by'abantu okuvaayo nti no yali alimba bamanyi famire y'omuti omubeera mu bubadi buli ssaawa abantu bavangayo bulijjo okuba kati ffe tuli ba public servants abantu bawa ebiteeso byabwe ku ndowooza yaabwe ne waliyo opinion waliyo ne fact n'opinion tebifaanagana kati nze nkwaze facts zenninako kituufu yali mulwadde abogera yes ate kati olabye ne video omuntu bamudischarging okuva mu ddwaliro East Africa ntono mu Africa kubanga video eno twakoze research nga twetaagamu omukazi asinga obulungi mu Africa akalulu ne kamukwata so nsudde ba ex bonna ne tubeetegereza ne tulaba nga wano yasaanawo so it's just a music video oluyimba yalwagadde ne lumunyumira n'alusiima takiŋŋambangako kati gwe mulundi gwe yasoose okuŋŋamba nti ayagala kubeera mu video ya luyimba lwange era n'alonda luno and mu bitono ate kati neŋŋamba ate kati yasinga obulungi mu Africa kati nkyanoonya ki nenga akamuteekemu awo omukwano mazima ddala sirina ngeri gye nnyinza gubeebaza biseera tebyali byangu naye abantu music bamwagala abantu bammanyi bantu nze mbadde n'abantu nkuze n'abantu abantu bammanyi ng'omwana bammanyi nga taata bammanyi nga mukwano gwabwe so abantu mu mukwano gubandago ogwo sina bwe nyiza kinyola kubanga omuntu tolina maanyi gasobola dde okuyingiza ejjanzi mu kifo because you know naye abantu bajja ne bajja mu bungi ne bandaga omukwano mungi ne mbawo ekyasinga ne bampaate ne bibuyaggwa era ne bagamba batuyimbidde bulungi wategese bulungi twanyumirwa so mbeeyo yanza nnyo mwenna okuva gye mwava mwenna okujja okubeera ku team Pallaso mukulikeyo mu Love Fest mikwano gyange nze nakola kye nalina okukola ekyo twakivaako kati tuli ku Yegwe video shoot tugenda mu maaso nze kale paati yange nagikola so ebisigadde bya Katonda kati tuli ku ndongo 10 terisiima omu
toyinza kubeera mulungi omwo ne mu luzungu bakavunula ne bagamba one man's meat is another man's poison. So ate era bagamba bw'oba oyagala okulemererwa gezaako okusanyusa buli omu. The key to failure is trying to please everybody. You can't please everybody. So nze ndowooza ekisinga obukulu kufa nnyo kwabo abatwagala ng'abo abajja mu bivulu, abo abagula music, abo abatuwa streams. I think that's the main part. So ate abo nga nabo omulimu gwabwe bagukoze bulungi kuba embeera mugiraba, embeera eraga nti tulina abawagizi. Abawagizi abo embeera gye batussaamu mugiraba era eraga nti weebali. Just lwakuba nti ffe tuli mu kamera nti eyo Mayanja family nti oyo gundi. Naye bantu babawalanye, bantu bawalana Yesu, bantu bawalana abantu. So empala nayo eva etya buntu. Omuntu of course oli bw'abanga alina kyakola ekirungi ng'abantu mbeera ebaamu ey'obujja. Just obujja obuhandlinze otya naye nga buli omu awalanwa teri muntu ali awo nga buli omu amwagala. So I don't think nze ndi wanjawulo kwabo era tekinneewuunyisa wabula kinzizaamu amaanyi kubanga n'abampala nabo buli bwe banjogerako eyo ate nange erinnya lyange bongera odditambuza era baba bali kunze ate nga nze njagala kutunda linnya. So it's a win-win situation. London manager bookings nyingi ate kati okuva lwesaagenda ne bansubwa kati ate bookings ziri mu bbanga nnyo. Waliwo abadde ayagala tukole naye on the different dates saagala kumenya abantu kubanga saagala kuteekawo mbeera but tulina bapromota nga bataano. They all interested for us to perform in London, actually in Manchester, in Birmingham. So we are still negotiating. When the right time comes, buli kintu time yakyo. Era bafani bange ab'e London time entuufu bw'enaatuuka Pallaso time mugimanye etuukanga ejja tuuka and it's Pallaso time. We will be there and we will represent. Bangachi video oluyimba baluyita Yegwe. Pest ya luliko yavunaanyizibwa tujja kuba tubawa date entuufu lw'enaaba efuluma. So mubeere nga mwetegese kubanga oluyimba video tumaze ogishootinga oluyimba already lwagowinze #1 on different charts. So let's hope it goes up and higher from there by your love. Binyuma ali ku album. Okay. Bega remix eri ku album. Okay. Yegwe eri ku album. Okay. Gwenze ne Bruce Melody luli ku album. Oluyimba lange ne Ketchup luli ku album. Okay. So zezo video ezaka shooting bwako sofa. Oluyimba baluyita Yegwe luli ku album ya Loverman. Lubadde lu trending ku charts nyingi abawagizi video ne bagisaba. Era tumaze ogikwata ne Great Make Pest genda kuba efulumesa wayo na luli produced by Nash Wanda. Oluyimba ogambye luli ku album eriko ennyimba album eriko ennyimba 14 lwaze wataddeko binyuma zonna za fuluma binyuma binyuma bega Ketchup oluliko wine walolina ne Bruce Melody owe Rwanda guwenze kati eno Yegwe video endala ku album eyo. Wa video ya mukwano ya sanyo ya kulya bulamu ya mugenda giraba ya maanyi nnyo nateri kye tutakozemu eno video kye bayita romantic. Eno video egenda kubeera romantic and bombastic. Oluyimba kye kisinze okunyumira ng'oshootinga? Kisinze okunyumira bingi. Ekisooka nkoze ne Mimi girlfriend wange ye video gyasoose okubeeramu. Ekyokubiri nkoze ne so kibadde kyakabinyo kibadde a little more real unlike my other videos. Ekirala ekyakola ne Great Make Pest oba simanyi nakumanya kubanga Pest ebintu byonna bibeera organized. Tubadde organized from location tukoledde Speak Resort Munyonyo venue Sinyangu naye already everything was done. Era thank you Pest, thank you Brian wa Great Make mwenna mukoze omulimu gwa ttendo timu gye tukoze naye badde amaanyi. Ekyokusatu gwe mukwano aba media gwe bandaze muzze mu bungi wagala nnyo munjagala nnyo banenga oba manyira kumanya muli batabbu oba kyakabi era mwana kyakabi mwenna abazze media entities zonna. So bingi ebigenze mu maaso timu yange ba Junix ba Red Pro ba Hashbeats ba Ivan Killer ba Barracks Official bonna babaddewo man. So Fik Gaza bonna ba Green Daddy they came through and showed me a lot of love, so I'm so happy.
pichi njigidde ku set badde sivuganga ku pichi naye set etusenga role yetaaga ne bangamba bakozese stuntsman testina ngamba abayina abafaanana Pallaso ne mugamba Pallaso waali abayina eyo abafaanana Pallaso n'abagamba era abali abafaanana Pallaso mwebale nnyo okubanga mbadde mwewaddeyo mbasaba mukuume eddembe kintu kiyinza obaawo ne balowooza nti oyo Pallaso just ng'omufaanana bufaananyi ffe tuli bantu balungi kaakati n'olw'ensonga eyo abantu abo ne tubagamba baganda ffe tweyanzizza ne Pallaso agenda givuga piki nenkuba ekigo ekisoose ekyo naye ekigo ekimu tekirobera muto okutambula ate ennuma ekula bigo n'ensituka naye bwe ngizeeko singa ebadde eyogera yandikunyumiza naye kyengikoze ekoseza tokoseddwa asikoseddwa ndi solid badde lucky sijagamba solid kuba ekigo kibadde kyamaanyi naye andi very fine and jumping era video tugimaliriza bulungi egenze viral federation etambula bulungi njagala okwebaza president ne committee yonna olw'omulimu gwe batambuza n'ebitongole bye bamitinze ze badde busy nnyo mbadde mu concert mbadde mu bintu ebirala sisobodde kubeera nga njiwawo bulungi omubiri nga bwe nandisobodde naye ndi wamu nabo era ngenda beegattako essaawa yonna tutambuze tulabe nga omuyimbi mu Uganda gufuukira ddala omulimu ogutongozeddwa. Yes, abamu batandise okugiddukamu omukulu Muzeeyi Matovu. No, it's okay. Ekintu ekizimbibwa era muzimba mpola mpola ne Roma tebagizimba mu kiro kimu kitambula mpola mpola kibamu okwegattako kibaako okuvaako kibaako okwegattako naye ekintu kiri nti buli agebulyamu aba n'ettaffaali lye lyagasseeko so tuwebaza buli yegasseeko ettaffaali nange era lyengasseeko banneebaza ne genkyagattako amalala n'abakyagattako ate ekirala industry yaffe ekula wajjawo omuyimbi omuto kitegeeza a sign of a living industries, it does grow. Kati omukitaga nti abalala bajja nga abalala be bakola batya, it's not nti bode eryawo nti bano beba kintu kitambula industry yaffe ate nekyovola nekyo abalwanirira amateeka g'omuyimbi alabike nga atongozebwa mulimu gwe abenga afuna mulimu gwe bulungi nga balina okugufunamu nabo bennyini bayimbi bakakati naye bafa kuwenca so kyeyensonga eyo nga bwe nkugambye nti this is a living body nange siriwo olubeerera okitegeera so nange kyensobolako kyenja okukolako nja kikola for as long as I can nange guno omulimu gwange ate nange nfane kubaguddako kuba saagala bayite mu mbeera nga gyempiseemu nandibadde nfunamu kinene mu mulimu guno okusinga kyenfunyeemu yadde nekyo ekitono kyenfunyemu nkyesimisa naye kwegamba bw'omuntu bw'aba akola nga ddala afuna kiba kyabwenkanya kyakoleredde ne kimutuukako so tujagezaako okulwana paka we tunaakoma n'abaddako banaalwana paka we banaakoma nga n'abaasooka we bajja balwana paka we baakoma wagizi bange abeerandani mube bakkakkamu nzija inshallah era bapromoters abeerandani bangi bankubira balina dates nyingi naye buli kintu kirina time yakyo time entuufu we n'abeetuuse nja kulabikako eri eggwanga nga n'obulamu we buli kuba yendongo ki kweri enteekateeka njirina nze natandika okuteekateeka okugenda e London nga nina ndooza emyaka 5 lwe nayimba ku speech de sikendeeza nga nteekateeka eyo ngenda otuukayo nga byonna nabipulaninga dda kati kwegamba kwe bayita okuloota we still n'okuyitawaawo ne ku mwezi wana agendayo abantu naye tujja tuuka ewa nabaayo abatu banja nze ngenda demand gyeri nze seeteekateeka kgenda wantu nze kasita mmala okuta oluyimba siddamu kuba na control yalwo gye lulaze gye bampita era nze ensi nyingi gye ŋŋenze nga mpitiddwa era byonna gye bampita Pallaso is for the people alhamdulillah. Owulira otya gwe oluyiri lwamukuba nga lwali lwa mikisa ku saidi ye? Muganda wange ez'ensonga twaziriko ate kati tunanyumya lugero lumu bw'ofiirwa osulwa ku malaalo tulina okgenda mu maaso so nze nganze buli kyenkiteekedde okukola nakikola paati yange paati esigadde si yange nze paati yange yakuyimbira abantu
era kati kyekyo gwe mulama gwe ndiko. I am here kuyimbira abo abanjagala abanyumirwa music wange bonna bawulira bekikwatako beni mukolere ennyimba nga zino zonsanze shooting so yengeri gye tugenda okugenda mu maaso. Wagamba tagenda kuyimbira ku stage yemu gy'oliko bw'okyogerako. Nze gye bampita okuyimba gye ngenda kasita tuba nga tukanyiza nina ebisaanizo byange kwentambulira. Nze kasita ntula ne promoter ne mugamba nti njagala kusula mu buliri bwa bbulu naafuna obuliri bwa bbulu ne mugamba njagala kulya mafene nanfunira fene oba whatever I want. Nina ebisaanizo byange. Ebisaanizo byange bwe mba ndagaana n'omuntu akolagana nange tebiriiko muntu mulala yenna olw'omukono guba gwange. So yonna gye neetaagibwa gye ndaga era ndi mu Love Fest tour door to door. Tugenda kuba tugende Canada, waliwo eyo Canadian tour, waliwo shows nyingi ze tugenda okubanga tukola. Waliwo ngenda Masaka, Masindi, ngenda Dubai. Tuli mu nteekateeka tetuna finalizinga. So nze situnula nnyo kikiddako nze omutegesi kasita ngamba biki byoyagala naye nambulira kyayagala ne tukwatagana nandaga wenyimbira sawa mmeka. I am at your service. Kasita tubanga we are happy to do the business. Tune yanyambaza mu meter Tricky Trends era nga yasinza okunyambaza eyanyambaza concert yanga nyambaza video shoots zange nyingi nebaza nnyo Tricky Trend okubanga afaanana erinnya lyasigadde ku trend nange yanyambaza big up. Mwebala bampanye bana we mandi fresh chenza mwamanyi nga mumpa and I feel good. I love you too. Nothing like any man you ever been through. I put it on the pieces that your heart was broken into. But even back in high school, so I can give you life outside your life. You wanna be loved like never before. Then you should love me. Nice. Well, nice. Break. Wee.